ate kampuni ekola langi eya Kansai Plascon ezizza endagaano yaayo obujja ne ttiimu y'essaza Buddu okusigala ng'egivujjirira. Abazannyi ba ttiimu y'essaza Buddu olwaleero bakyaddeko ku kitebe kya kampuni eno ekisangibwa e Nammanve, era Plascon egenda kuteeka obukadde 50 obw'ensimbi mu ttiimu ya Buddu nga Daniel Kayongo, omukungu wa kampuni eno, bw'annyonnyola. Ttiimu ya Buddu wamu ne ttiimu endala ze tulabye mu masaza zifuba nnyo okutumbula ebitone, zifuba nnyo okugatta Bannayuganda, si Baganda bokka bokka wabula Bannayuganda bonna. Kuba tulaba nti ttiimu erimu Abaganda, erimu Abasoga, erimu Abanyankole, erimu Abakyoli, erimu Abalugwala, erimu abantu abava mu ggwanga mwonna. Ebyo ebintu ffe ng'aba Plascon tubyenyumirizaamu nnyo. Buddu ye yawangula empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno nga yakuba Kyaggwe golemu ku bwereere ku luzannyo olw'akamalirizo olwazannyibwa e Namboole. Stephen Ziwa, omu ku bali ku lukiiko oluddukanya ttiimu ya Buddu, agamba ensimbi zino bagenda kuzikozesa okutandika okwetegekera empaka ez'omwaka ogujja basobole okweddiza ekikopo kino. Babadde bajje batuteekamu ssente, zituyambye nnyo okuba nti ttiimu we mugiraba waliwo omuntu ali emabega atalabika nnyo naye ng'atatuwa amaanyi mangi, so twagala okumwebaza era n'obuwanguzi buno abulinamu omukono munene. Guno omulundi gwa kusatu nga Buddu ewangula empaka ez'amasaza ga Buganda, wabula Gomba ye kyasinze okuwangula ekikopo kino emirundi emingi ng'ekirina emirundi 5. Mu by'emizannyo ebirala, emizannyo 3 gye gigenda okuzannyibwa